Akakiiko ka Paalamenti akalondola enkola y'emirimu bitongole bya gavumenti akamanyiddwa nga Kosase nga kakubirizibwa omubaka wa Busiro East Medard Lubega Sseggona akali amaggwa leero katadde ku nninga bakulu mu kitongole ekitwala ekibuga Kampala ki KCCA bannyonnyola ani yamenya ebizimbe by'akatale k'Owino era ani yamuwa olukusa. Abakungu abakulembeddwamu amyuka Ssenkulu wa KCCA Benon Kigenyi basanze obuzibu okwanukula ebibuuzo bino wabula nga Kigenyi akakasizza nti omugagga mu Kigundu wa Kihamu Enterprises ye yamenya ebizimbe bino nga talina wadde olukusa. By Kiham without permission. Again, I will state that it was without permission. What have you done? Thank you. Mr. Chairman. No, was that offensive to the law? It was offensive to the law. Wana abaka bamutadde ku nninga annyonnyole kye bakozeewo ku mugagga ono okuva lwe bamanya nti yamenya ebizimbe by'akatale akali mu mikono gya KCCA. Taken because that letter you read, I think, has two parts, three. So let me concentrate on the building, which was partially demolished and finally. Is that the one you are saying is owned by Kiham? Kiham. Is that the one owned by Kiham? The one which was partially demolished on the 7th and then? No, not owned. Ssentebe w'akakiiko kano Medard Lubega Sseggona yeewuunyizza KCCA olw'okutunula obutunuzi ng'akatale kamenyebwa n'etabaako misango gy'eggula ku baakamenya naye ng'esiba eyigganya abasuubuzi abanoonya ekikumi ewatali kubasaasira. Section of plot 24 Nachivuo Place. The team found structures adjoining the tributary channels were partially demolished. The remaining structures are unsafe to stay in that state. Their structure integrity was compromised by the demolition activity. Kigenyi ategeezezza nti si kituufu nti tebalina kye bakozeewo kubanga abakozi b'omugagga abaasangibwa nga bavuga weetiye eyamenya ebizimbe baakwatibwa ne baggulwako emisango era kati bali munda. The executive director in person was on site when she had this news up to about 4 a.m. 4 a.m. in the morning of 8th March. As a result, that is why the buildings did not go down completely. We raised the technical questions. She set up a team, which team is of multi-agency composition of the Ministry of Works. Ekyewuunyisizza abagagga kwe kuwulira nti ate omugagga y'omu yamenya akatale mu bukyamu ate KCCA yamuwadde olukusa ogenda mu maaso amenyere eddala ebizimbe abiteeke ku ttaka mu kifo ky'okumubonereza. Wabula Kigenyi agamba nti oluvannyuma lw'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba okutunula mu nsonga eno omugagga bamuwadde olukusa abimenye kubanga yibadde mu mbeera eteeka abantu mu bulabe nti naye tebaamukkiriza kuzimba mu kifo kino ng'agenda kukoma kumenya bumenya. And the developer to go and investigate what had happened. A report was written on the 12th of March, and that report had raised serious issues of concern. And Mr. Chairman, I'll give a copy of this to you. Who is the developer as you bring the report? The developer is Kiham. Wana akakiiko we kasinzidde ne kalagira KCCA ereeta ekyapa ky'Owino naddala ekya poloti 27 ekiriko ebizimbe hamu bye yamenye. Kyasanku Benadia akusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.